Yes. All right. One check. Okuvamba nafa ba G7 Films nga bulijjo. G7 Entertainment Kingdom abakuzanyide kafeni ko bayita olutindo. Ngabali wamune banafa ba Duncan Digital Studios bakulebene okutusaka entandikwa yakaise What's Love oba kayite Love y'omunaku afeni by Kim Nana Joko Junior Secretary of Frank Executive Producer mukano tukyatandika butandisi nga bagamba Duncan Kataala yali ku kamera Naroga Roda nabera costume designer Duncan Kataala nabera editor wako omugasi wasi wako nga bagamba Njumba Gonzaga amajikiranga mzee Njumba mu film kamanyidanga olutindo Kim Nana nabera director wako eranga sound effects Duncan Kataala Mutesi Suzane mujukira film nga Embachi naye mwali mukano Junju Usama locations manager songa tesa Chito Franka nera nabera casting designer nga bagamba Duncan Kataala ye producer wako okuntiko tolekere ekituleso lunaku olwalero mugamba mtya mwina abasubscribinze ku YouTube channel KYOTERA Film Production anti bonna kwebutuukira kyemukola kyakabi nnyo kyamaanyi nnyo ddala kakati tutandikidde ludda musajja mukulu amanyiddwa nga Sekitto mujuge mu kafilimu nga olutindo ayakuzanyira nga inspector mu kaseera kano kennyini yali yeebase wabula nga alayika mu nnaku muzibu mu nnaku ennaku eryewunya etuusa okwebasa ku kideeya okulengera nga inenge gye yeebase budde bwakumakya yenna yeegaalagaaladde wabula mu kaseera kano kennyini gaziwa ensigo kakati mukwebaka wano afuna ekirooto nga uli alina kyana kiwala kimuyoyota kiweweeta ettama kikwatako olino ogenda okwereza kumbe kibadde kirooto musajja mukulu kwe kusituka erudda wabula nga alabika alina akaana kawala kamatira okukamala era nga mu kaseera kaliro kennyini ne waba yeebasa awulira tayagala kuzuukuka tukyatandika butandisi bakayise What's Love oba kayite Love y'omunaku kakati mu kaseera kano nga azuukuse budde bwakumakya tukyatandika butandisi twagala tumanye luddawa gye biggweera yakayise What's Love okuva manafa ba G7 Entertainment Kingdom nga bagamba Kim Nana nga bulijjo yabeera omuwandiisi wa buno abandi musajja mukulu okuzuukuka nga omanye embeera y'omukyalo ozuuka teri kunaaba ku maaso otandikirawo ogenda kucapa kazi musajja mukulu kwe kujayitewo kati erudda kumbe waliwo kaana kawala kanantu kanaye mukwano kanange okimanyi njagala ggwe kana kawala omukwano gukasuza mu kattu kakati ke kana kawala kakeira nantu nyina gwenago ayangwa mwana gwe yadde oyinza obanga onjagala naye nyina omuntu gwenjagala ku mutima ffe gwe twalengeddeko gwalina mu birooto bye nze gwenjagala nze njagala oli totawaana naye nagala gwe nzempulira mutima mmatira gwe mwana muwala watuuka okugambira ekigambo ekyo nti akwagala wabula nga kirabika omukwano guba gugenze wala wabula nga musajja mukulu Sekitto Saabanaku tayagala kumanya wabula nga amukakasa nti munange ze mmatira oli era muze mu mutima gwe njagala gwe bibyo zungira eri neraavu zo wabula akakazi kattu bannaye kakeira kawulira nga omutima gukakoze ki gukeesuluba bba tekasobola kukigumiikiriza bulijjo abakazi sebo nabo lava ebaluma kakati okudda erudda tulengera abakazi bano oyo Mutesi Susan ne Naroga Roda bajukira mu firimu nga Embachi mu kafirimu ako kyezijukira bonna baafuna embuto omulundi gumu kakati era bakomewo mukano What's Love oba kayite Love y'omunaku kakati mu kaseera kano kennyini zalita musajja mukulu ye boyfriend Katamba munaye mbezezaako okubanga nkubira nga sikwasa sitegera ki ekigenda mu maaso kakati kumbe erudda abadde amukola mu nviiri mukozi wa waka munaye mukwano ki ekiriwo gyendi naye mwana ennaku zino bimpuuba banangenze kyonnerayira ngamba ekikutawaanya nfunyemu ku buzibu eyo mukwano amazima mukwano nfunyemu obuzibuzibu kampuni gye mbadde nkolera ekutta omuliro oli omulenzi mu kampuni gyakola ekutta omuliro bannange mukwano ng'olabye Katamba muyirivi era nga wayafuna eno emaali abasajja kandi nabo bayiza okubalirira funa ekikyala nga kirinamu ku ssente ebyokwereegaleega mba ate tudde mu kubonabona tugule chips twagala laavu nga n'abakazi bateekamu juga tuli kafeema kamanyidwa nga What's Love oba omukwano kyeki laavu y'omunaku kayite laavu y'omunaku
ate bibadde nnyo okutwala munange kakati sente zembadde nnina okujja mu kampuni ekutta omuliro kati sinna ngeri gyenkibalansinga kagamba mmadde nzize gy'oli obako engeri gy'onyambayambamuko agezeeko okunfunako ku ssente mbeeko kwekuyamba mwana mwake kumutegeeza nti ndabeko ndabe engeri gyenkonako ku ddadi ndabenko engeri gyayinza okunjiizamu ka ssente munange mbeeko engeri gyenkuyambamu munnange tukyagendera ddala mu maaso mukwano koŋŋambye ekyo mpulira zenna nzikakkanye banaye teweeraliikirira bannange kasamba franka banange nze nkwagalirayo ne woba oli munaku wabulanga ekiriwo nja kukubira nga ddadi amaze okukomawo nitwogeranganya nja kukubira ddadi akakomawo nenjogeramu naye bw'aba alina kasente nja kukubira ojje munnange bebo ye Narooga Roda original names mukajjukire mu firimu nga Embaki kakati erudda bazanyi bonga bulijjo anti senga onaye mujjukire mu kafirimu kaffe Olutindo abamulabye mwamulabye mama babies home kwe kujja erudda yesenga munaye kakati azze wano mu maka g'abano bannarooga munange mbadde njagala kulaba kwa asikali wa wano kakati erudde nga boogera asikali zamuleeta yonoonye eki wano munaye mbadde nonye ba wano ogwo awaagazaaki kyogamba kati gwe omunako osobola okwogera n'aba wano asikali alina ezzalawo olaba nange asikali okwogera naawe enkoze ensobi olwo ate oyagala abakulu ba muno yasikali kakati mwana atabamanyi nti muli banaku mujja muzunga mwagala tusaba buyambi asikali amaka asikali watuka okubanga alina olugezigezi bwati gana amaka oba olemwa yesansoka enkubuuzo ze kulabani oti yitawo ogende noonya eryakuleese zije zindye ogwala baba wano kakati gwe omunako gy'olaba aba wano olina pulogulamu ki nabo munange nze newendabako omuntu omulina kye mbaagaza nekirala tebakukkiriza ntambula ogende ekituufu kiri nti tebakukkiriza kubeera wano tambula ogende tuviire mukyala mukazi wattu ebimuleese munnaaye asikali amulemesezza genda nja kuleeta batuuni mujja muzunga n'ebigandula byammwe n'okitunuulira mutugera bukezi ku makyako tetunabana kunaba ku maaso eyo nga tuvuddeyo tudde erudda mwana muwala ali ne maama we erudda wabulanga mwana muwala ategeeza maama we nti banayinza omusajja omwavu apaana nze njagala omusajja ng'ayinamu waakiri naye omusajja omwavu kisiraani ojja ng'ozunga olinga Saalongo kakati baba bakyayogera kumbe taata gyali munda ye muzeeyi Njumba nga bulijjo muzeeyi Njumba abamuleme kafirimu nga Olutindo n'abamuleme kafirimu nga Embaki ye muzeeyi Njumba kwe kujja erudda ye taata kale mbawulidde nga mwogera ku kyobwavu banayinze nakowa kye bayita obwavu naddala nga obwavu nga bukuunyako obunya banayinze saagala obwo obwavu obuliisa abantu mukeneze saagala era mwana wange obwala saagala onoonya obusajja nga bwavu gwe kikulu kya byonna woba onoonya musajja noonya omusajja ng'ali mu characteristics zaffe ng'ali mu faanagana ng'eyaffe era ekyo kibayita obwavu kirwadde ky'omanya kibi nnyo kyogamba kati muwalawo tasobola kwagala maavu mwana wange kubulye tokinkola nange webale kusiima obwanga nange omatirirayo mu mbeera gye ndimu nakyo kyekisinga kwe kujja muwekahaaga ye muzeeyi Njumba ne mukyala we munnaaye tukyagenda ddala mu maaso okoze omulimu gw'okulabirira kyana kiwala ekyo kyana kinyiridde munnange musajja mukulu kwe kweyongerayo abenga apalapalanya kakati tetuddako erudda tulengera kaana kawala kakeira kasabudde obula kanyambalira bannaaki kanyambalira zonna nempuliraga kwe kujja mu maka g'abana agaseba wannaku munnange ekindeese kale mbadde nzize kwogerako ne Brandon sewannaku wange oba agenze mu bulooka sebo omunaku yeeraga sebo bagiyise what's love omukwano kyeki oba giyite laavu y'omunaku munaye nandibadde mukuyitira naye kati munaye tali wagenze mu bulooka wabula kyogenda okunkolera egenda maaso
asobolo ajja kufunamu omwote naba mbadde mwagalira. Kyogenda okukola ogenda kukwata kana akapapula okamumpeere bye mbadde mwagalira byonna mbiwandiise omwo. Badde buno obubaka bwomu. Buno obubaka obumpadde ng'ompadde ekintu kinene nnyo. Sinasobola omusobozesa nti ajja kumumpeera. Wabula kati kye mba nkola gy'otantegedde bulungi. Muwe kano akafaananyi kano. N'ategeerera ni abadde amwagala. Ate kiri okumusimba akabaluwa nga kuliko n'ekifaananyi n'akwata ne mu nsawo najjeyo ekyebiri. Abakyala obuteeka mu sente ng'obwo bannayi. Munnange zino emitwalo ebiri gyo Brandoni. Ate n'ekirala sikyavunaanyizibwa munnaye okukwasa ebintu nga biri mu ngalo. Wabula kati ky'oba okola okimanyi? Mukwano zina 5. Kwata zino 15. Baasa. Ogenda okulako ebbaasa munnaye. Abimuwa. Byonna biteeke mu bbaasa obimuwe munnange. Kabalansi akafiika ku bbaasa eyo kakoze kakuyambeko. Bannange kamunnaye kamuula. Kana kawala ke kweyongerayo. Tukyagendera maaso bakayise embashi bakayise what's love oba love y'omunaku. Kakati munnange erudda mwana wala nagujja ng'asigadde erudda kwe kuba mu bufaananyi naye bannaye kana akawala baba wanka mwagazaaki kaleesa obufaananyi eyo ne tuvaayo nagabika kutusidwako banafu aba Duncan Digital Studios abasangibwa ekyotera Bethlehem Road opposite ne Institute wali ku mafuta bakola video editing video production bakwata emikolo gy'embaga kwanjula mbaga birthday party buli kimu bikikwatagana ne video beekwadde banafu aba Duncan Digital Studios basange namba y'essimu 0752 ate nga ne kasinema kano be bakakwatiddemu okubanga okalaba direct ku lutimbe lwo mweba ne abasubscribinze ku YouTube channel Kyotera Film Production bana Uganda mwe namba tumiddeko nnyo abatanira YouTube channel ya Kyotera Film Production kyemukola kyamaanyi mutuvimbisa respect. Kakati tuddako erudda mu maka gano askari omanyewo askari teyafuna mulimu gumu gwokka kati erudda alongosa madinisa ag'ennyumba eno eya mukama we nezireeta mwana mulenzi Katamba Franka agenda nayo tontawa kati Katamba Franka yali azze kulaba ku girlfriend. Wabula girlfriend gwazze okulaba aba akyamyombesa kumbe girlfriend yaliyo munda. Girlfriend kwe kusembera munnange mukwano oliyo kyaddiya nange mbadde nsa naye asikali aneeragirako gwa asikali gwe muzinda gwe mbwa gwe embuya makitategeera ntwengiri gwe sedda batusaa kumpi tosobola kumpita buyisi ulwo oluba lukiringa toosi y'omugaati ulina kivumo muno kitunulira oluba lulinga toosi y'omugaati kyaba amatama kiringa enva za cyusi asikali simu naye afunye levo afunye abamuwa levo mujja muzunga mu maka gabanemu jukira asikali alina gwe yakava okuyiriba wano ku makya mu budde bwe bumu naye asikali afuna abamukwatako asikali taliddamu kumanyiira kugamba buli muntu kiyigiriza ki munnaye mu nsi muno buli muntu alina wabeerera omunene naye asikali kwe kweyongerayo bano ne badda mu naavu yaabwe nange mukwano wabula nga asikali ye bakamuwa levo kati bamuwadde levo buno obudde totera kujjayo egenda mu maaso sitera kimanyi naye n'ensonga zena nnakunnyonnyoddemu kwazijjukira bulungi naye kakati tugenda maaso otegeke kakati munaye ogendeza okujja nga munange nkyakontakitinga daddi wabula kati daddi alina obusente buyanjirizayo obutonotono kati munaye gwasinga munaye gwasinga ye Katamba Franka mwana nzala yekalisizo kyone kino kyankiryeko musinde bannayi Katamba yakana akwana yakwana mu maka ga kigagga maka kasente weekali munaye kwata dola zino sebuka mwana mu dola sente bweziddiriwo kamwera na mu dola munaye kwata dola zino 2 kugenzi kuyambeko munnange mukazi kyakuwa dola 2 bana nange nga bakanamba kange bwe oyagala kumpa ku dola namba y'essimu 075200 konterako akadola ne ku WhatsApp kweri osobola kumpereza kahaye nga munaye vijje nkuteereddeko akatwala ako kakubeeremu abakazi bannaye muyigenda mu okuteeka mu basajja sente level eba eyongera kola ki okunyuma nange wonteekamu mpulidde essanyu tumulaba bana bawala kati noono ateekamu kuba kimanyi lugayi bannaye nga luno ate lwegunda
lubeera smart kwe kujja bewerekere era namwaka hage erudda tukyagenda ddala mu maaso bakayise what's love okuva mbanafu aba G7 Entertainment ate nga KYOTERA Film Production ne bala YouTube channel koino busanga munange se joint stock production company musanga bina Uganda enkuyanja okuva mu bazanyi bafa abenjawulo okuva mu bibina ebyenjawulo byonna bisanga direct on ku KYOTERA Film Production temwebuza lwaki temulabye muzeyi Kalyama mweno temulabye Samu Kapulu mweno temulabye Duncan kataala mweno Ronald Musu temulabye mweno kitegeeza ki nezo zijja ziri ku coming soon zijja okitegeera kakati musajja mukulu erudda nga avudde wa mwana muwala kwe kutuukira erudda mwana obadde okimanyi nti kana kanjagala okimanyi kampadde $2 soko lindeko soko nzije mwana sebo kamwa $2 zizino mwalali mwana wafune mali zine mala nfuna wana ngo wana nyinza okagala nenkasubiza ensi neggulu mwana tugenda kwegwako kawungezo kitegeera iriya izero mwana stede mwalali ize mwana onkonako wali ku lusotto njakuwaawo mwana kati erudda asikali bakamuwa levo asikali agwenganyeko ne mwana muwala Mutesi Susan munjukire mu filimu nga Embaki kakati asikali ne munne Mutesi bakola gwa kulongoosa kati Mutesi kirina na kuku ate asikali yenga naye waali mwana munnaye kali akawala munnaye ka girlfriend kaina ngeje tekatumanyiramu munnage kona kagenda katwasamirira kajereka katuzalawa owakaloza tetulina bewaffe asikali kumbe ye bakamuwa levo akazaala niyo badde okimanyi nti noyo musajja si akazaala gamba walayi kyogamba keera gaweera zimbu nti musente yogera mpola tebatulaba owamma nkiraba empisa embi kazikopa ku nyaabwe ye yogera mpola yeko baba kafaananyi nga mugaga yali akazaala oba kyandibadde oza kandibadde katunya ku mutwe uli asikali mukandibadde katunya ku mutwe naye banaye ndowooza singa yakazaala singa bonna beegattalo ne batuvuma kakadde okukomawo erudda sewannako Brandon avudde mu nnimiro ye Sekito Frank original names mujukire mu filimu nga olutindo yakuzanyidde nga security kakadde kwe kusembera erudda mwana muwala naggujja ali ku kifaananyi yetegereza bamugambye agule basa naye teyagiguze ayagala enjawulo alinga salongo mbizi mwana naggujja kwe kulisayo mugande sokojje erudda sokojje kiki ompitayita kiki ani afudde kukyalo omanye omunako eprogramu ziba zakufiirwa kakati munaye waliwo omwana omuwala azze wano nampereza bino ebintu neŋamba bibyo naye mwala akyoyo nange ekifaananyi bamuwadde sebo kyamazima kiganya omu tekiguzeeko basa naye kizimuwadde zonna nange baŋambye naye soko ndeko diire ntugirimu babiri zakuwadde sente zino era singa sibaddeyo singa azizizaayo naye naawe nyina puroguramu nyingi akatiiba kamenyesemu 2 kati akatiiba nyina okugula akapya ireka naawe olina okumpa ku sente akatiiba ka mutwalo bakuwadde 2 kitundu nange olina okunjulizaako egenda maaso sajja mukulu kwe kujja yetegereza ebbaluwa kikyegamba ndiya Brandon munange nkuweereza obubaka nze munnange njagala onjagale mbeere mukwano gwo nnyini ddala ekubanga nkwagala nze munnange ow'omukwagala wokeeyira naye bannange abantu bawunga kati nze oyagala nze wetumanyi nti nze nyina omuntu gwenjagala sebo sewanaku naye yeepanka ayina tululavu kwe yasibira naye situmanyi nti oba muntu gwalowooza nti gwayagala nti oba kituufu amwagala wabula katugende maaso katugirabe mukama katonda nkoze ntya guno omupiira nguzanye ntya wabula byonna simanyi kyenzizaako naye mukama katonda saba onkwatireko kubanza omuntu gwenjagala mulala nnyo ate kanako kenneesibyeko wabula byonna ebisingawo katolabagane mu kitundu ekinaba kizeeko omukama abankumire mwebalinnya bali ku YouTube channel abasubscribinze kyemukola kyamaanyi
nkutumideko bakadama mikwano gyange mwenna Fatuma Kigozi nkutumiddeko nnyo Naddunga Sala nkutumiddeko Sharon Kyasimire Aisha Namakula Adija ko oli nnyo ku YouTube channel Shadia Isima nawe nkulaba ku YouTube channel okola kyamaanyi Musubika Farida nawe webale nnyo mulimu gwokola Nayiga Nulu Nakabuye Shamimu n'abalala bangi aba commenting ku filimu zaffe zino mwana kyemukola kyamaanyi nnyo respect Mukama abankumire bagaliza mikisa myerere mweraba